Sitaka mtu yena. Sina mtu kwenda lisa. Sina mtu yena kwenda lisa. Monda ndeko polisi. Monda ndeko buli wamo. Chichita mtekeza. We Kasuku. Mulinda senti. Ndajemba kakasa nekunda kunango luvajoma. Lugenda kubera weruki. Nganango obulumi bwanje bwenyina. Muchakakasa muluvuna. N'emikono. Naye teyajja nnyo ng'omuwala. Ninga badagu kozesa nnyo tiyagukozesa. Nange namugambye ne ngamba baba bali akumpi bamujjukiza. Omukono mwoke. Ekyokujjukiza kitundu. Mumujjukiza omulwadde wammwe. Mugamba omukono jja gukosa. Yabadagu kyanga nnyo. Ekyokubiri. Era nze natidde ninga teyeekosa. Kuva ddi omuliro nga bagusiba. Badde sikimanyi. Jjukira dda amazzi ganjokya wano wankulageko. Mbadde ngamba Kasuku leero ku makya. Ne mugaba laba Brian White mugezi. Bwe yatunudde abantu bonna ab'okulumba muba media kwakati gwe Saymore abakulumba obadde oleeta bwino we. Okitegedde obadde ojjamu kuba left right center. Bwe yalabye nga alina okukola eggulu yatomedde Kasuku we gwamanyi nti ne wanaabamu kubajjamu kubaddiriza mugezi. Olaba bagagga. Ogwo gwaku. Ng'amukuba. Omanyi nze n'ekintu kimwe era ne ku makya nkyogedde. Naye leero avuddeko omusajja. Kubanga nze ntunde kunabika ka video yali badde ku Spark. N'ayogera ne bamubuuza n'ayogera bye yayogedde ebitali bibi. Ekyokubi Brian obanga wali owulira nti no Kasuku oyagala akuwolereza era akwogerere nga yagwanira okwogera. Lwaki tebamutumira mubaka ng'omaze okufuna ebizibu? Kubanga ow'amawulire nze mutwala nga looya. Bulungi nnyo. Nti bw'ofuna ebizibu ng'olaba bweta oli nasikasite ya PR. Oyito yogo weesiga n'omugambe ekyamazima ensonga eri. Kasuku bw'anankubira n'angamba ensolo gyekenja gye. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Nzabule background yeno sagisiima. Ekireke lyanga. Like tetuvaayo bulungi. Nga weeriwa. Nga wakolera wodi. Nkulaba ng'okola obuntu. Mba nnyo kuzira ivuzo. Tolina kyolaba oba onoonya kantu. Basinoonya kantu. Wansi mu katebe. Sisenyo mupee ku ppiro. Ne banneetako. Kuna butabe kyobuliwo. Mpa kwako ssebo. Okali wagu. Mukyusa seeti. Bagala black. Black ejoki. Mpa akatebe akalala. Sister. Simanyi tugenda kukola. Kubanga. Mpa akatebe. Leeta. Ogudde muli. Enguddemu. Aya ne kano. Ewange ndagula obutebe nga buwanvu. Ndabanga ne kana akalagenda okuwanirira. Nawe yasamira muli okola ngani ye wano. Ye gwani. Oyambadde bisati bya check kyolowooza oli wa kitalo. Yenga walukurutiza abaana bangi kimwala wamba gavumenti. Mwagalagira kantu kagire nnyo naye mba ku gundi wange mulese mu mmotoka. Kantu ne bw'okaleeta mu science. Nkwegayiridde. Ne muno mujja kwetagamu essiga n'amatala mangi nnyo. Si mangi. Ate tulina essi. Gwazze ne bbugu. N'ennyumba yono yeegenda mu essi. Oba bw'ogikalirira essi egwa bugwi. Essi bagikalirira. Ati badduliringa. Wano ddulirwa akola. Eno ennyumba ogira tosobola kuzimba egisinga maanyi. Bambi ennyumba z'edda. Tosobola. Tebabbanga seminti. Nomanya abantu abakola bakumpi obalowooza okolera awantu wali gundi. Zona TV bwe ziri. Neka lwaki tofunayo naawe sponsor najja na dressinga muno.
Bona ngo okulaba ebintu byala nayo yagala obirete. Buno si bubaawo bulijjo. Nayo yiya nnyo blazo obulamu. You can do better than this. You can do better than this. Muwala ali awo. Ono nabbu byakola ki muno? Omwana alina omuwala w'abeera olina okulaga presence yo. Yes. Nabbu byono mukubeyo simwagadde. Olabye. Awulaki waliwo emifaliso? Kwata. Lagira omwami oyo. Awulaki waliwo omufaliso? Nziza nfuufu maama. Mulimu ekituli mu nju? That's not good also. Ennyumba eyitamu amazzi? Lwaki? This is my first time to be here. But Ninga bisinga tugenda bisalamu. Ate musalamu byaki? Anko bino jangu obinkwate. Sayima ayinza obisalamu. Byenjogera. Ebisinga bijja kusala amunedde simu kireke. Ono tukwata masimu. Anjagala jimwa kyovola. Akapanto kalabe silence. Anti kyova muwadde. Ani akuba? Simumanyi akuba ayinza okuba kiraya anti. Bayika bali abagole bange. Nesimu yedduuka era gwatambula. Nze tambula naye omune. Business naakagiggulawo. Nze mmanyi bwenjogera ne bakiraya anti bange. Sister we gwaleeta ku. Ate sister badde namufunira omulimu. Nga njagala akoleko n'abantu abalala. Ekyejo kikendeere. Naye wante mufuna mmese. Why? Ndaba luufu mpanvu. Mugole babadde bakomyewo. Ewe tulaga mugamba nnindemu. Annindemu omugole. Ngudi weeri ekirungi gawo. Tewali wadde twali aliwo. Abaana bali mu field. Business nga bona agiteeka nnyo mu kibatu yo tegenda kuva mu kifo. Ajja tambula December naggaddewo kati sitwala bookings. Wani badde kati watandise ddango oyina manager, oyinagala manager mwami wuuyo. Ono anaakola. Tofaayo. Agenda nebyo byonna ekyo kisatu mu bune ebbugumu lye mulimu. Are you normal? Wetaaga manager. Mpaka milkshake kangaako kesimazeemu. Uncle Lawrence milkshake sikamazeemu mukampe bu oli obwo. Tozenga kolya. Ati sikamazeemu kayinza osaanuuka ate kabaka oba okafiirwa. Gumu kasanvu bitano gugende gutye my brother. Nyingi. Jukira wane wote wabadde kyakulya. Yadde mazzi nze nno wali ewange mu dduuka nateekerawo abantu amazzi. Ate ge munyweddeko. Wali nateerawo abantu amazzi waliwo n'obugiraasi. Wano temulina adde obugiraasi. Ne Saymore okoza ssente. Toyinza kubanga okyayiiyayiiya bw'oti. Kati ennyumba gisiigemu langi. Era yali langi kweri just ekaddiye bukaddiye. N'ogirinda otuuka awo wano kyazaawaani. Gwoli nsolo. No, like me, I'm your sister. I can go ndi kuchikola chikuchimira. I can swallow. But others will not swallow. Okuchimira kyebale kikutawanyiza okwogera. Abantu banyi bakuwagidde Saymore, abantu bakugulireyo langi. Ntujja kwegulira. Leka Saymore. Saymore wejje olugezigezi. Bannange abawagizi baffe abo Saymore official. Nze bajja kumpa ganja muleta. Nina omusajja gwe nali nanga baali bamuyitaani. Nako okulangirwa. Sebi mati. Gundi aba sebi mati mumpeyo ebidomola bya langi. Wakati eno nyumba nkadde olina osooka n'oyiwa mu langi asooka. Waaye obadde osula ku kisenge. So mutuweeyo langi bambi mutuwagiridde ebbanga ekya Saymore ajja kwetaaga amataala agategeerekeka. Better than this. N'ekirala ani awayalinga Saymore? Ani awayalinga bannaaye? Ansiyanza tegali bakuba oba ne gabooja. Naye nno olaba. Kuba kati wali wayitawo amazzi ate waliwo waya ezitali mbi. Naye nno obuzibu bwonna. That is insecurity from you in this year. Ekifaananyi wano tulaba kirala. Product. Eri ku mpewo. Naye osiiwuukamu. Ne Saymore okekkereza. Screen yo. Wali tosobola kuteekayo ene background y'ekino. Eyaki ey'omuliro nga gwaka. Nga wagiraba. Kati gwaba unique oyagala kuba na muliro gwaka. Balaga nti Saymore official yaka. Osobola otekayo ebirala. Ne kati omuliro abasinga gubateekayo. Abaawa. Tubirabangako. Okoppa kyakoppaani. Gwagala YouTube yasookera mu Uganda. YouTube yasookera mu Uganda. Waliwo YouTuber ebweru ateekako omuliro? One of the international YouTubers. So si kipya. Wala kujikwata mtu ajiro. Ya touch twajiro okins. Saymore nawe yeno TV. Say next. TV. Tetera tekola. Taina brand.
So nsaba aba Hisense mutuweeyo TV. Mujebale kulwagala okubanga tubaniriza basibo ne banje bayina gye musinzira okubanga ati mutulaba mwebe okubanga mutwegasseeko abantu baleke bakole ssente zaabwe. Toyina gasabiriza nja kumanya. Abantu omuntu gy'okoma okumusabiriza atandika okulaba nga kyana kyattuleera. Toyina kwogera ku kimubaddeko. Kasuku. Awo ntegedde bulungi. Tunoonyezza Kasuku ayogera ku Brian White. Ekibi kye yamwogeddeko. Yo omugagga alowooza bajjamu oky'omuliro gwe afune ebizibu bye. Mbadde ngamba Kasuku leero ku makya. Ne mugala alaba Brian White mugezi. Bwe yatunudde abantu bonna ab'okulumba muba media kwakati gwe Saymore abakulumba obadde oleeta bwino we. Okitegedde obadde ojjamu kuba left right center. Bwe yalabye nga alina okukola eggulu yatumedde Kasuku we gwamanyi nti ne wanaabamu kubajjamu kubaddiriza mugezi. Olaba abagagga ogwo gwaku ng'amukuba. Omanyize n'ekyo kimwera ne ku makya nkyogedde. Naye leero avuddeko omusajja. Kubanga nze ntunde kunabika ka video yali badde ku Spark. N'ayogera ne bamubuuza n'ayogera bye yayogedde ebitali bibi. Ekyokubi Brian obanga wali owulira nti no Kasuku oyagala akuwolereza era akwogerere nga yagwanira okwogera. Lwaki tebamutumira mubaka ng'omaze okufuna ebizibu? Kubanga ow'amawulire nze mutwala nga looya. Bulungi nnyo. Nti bw'ofuna ebizibu ng'olaba bweta oli nasikasite ya PR. Oyito yogo weesiga n'omugamba ekyamazima ensonga eri. Kasuku bw'anankubira n'angamba ensolo gy'ekenja gye. Bw'anankubira Saymore n'agamba musajja bw'oba ogyogerako funenga gy'ogyoka. Oba n'agiwa direction kubanga mu PR galinga mateeka. Ndikale katugambe Brian omuwala yamwokya. Nga mugamba nti gwe ng'ojja okuba ebituli mu mboozi nga bweri. Nti kakati ffe tuba tudifendinga tuyite wano na wano. Ne kati gwe oyagala oli omutwe gwe gubeerenga mu box nga already aba complaining nga bwe bali. Agezaako okubabuuza ate nga bamuga tujja kuddira. Andaze message ng'ababuuza nti bane tukoze tutya nina byendaba mu mawulire. Bamuga tujja kuddira. Bamuweereza bifaananyi bya mukulu ng'ayidde. Amagulu. Yajja amagulu. N'emikono. Naye ye teyajja nnyo ng'omuwala. Nga badde agukozesa nnyo teyagukozesa. Nange namugambye ne ngamba oba bali awo kumpi tebamujjukiza. Omukono mwokye. Ekyokujjukiza omumujjukiza omulwadde wammwe. Mugamba omukono ojja gukosa. Yabadde agukyanga nnyo. Ekyokubiri. Era nze natidde nga teyeekosa. Kuva ddi omuliro nga bagusiba. Badde sikimanyi. Jjukira dda amazzi ganjokya wano wankulageko. Wegala dde ogunneeyambulira my brother naye tukireke you're no longer appetizing. Nanjala kujjayo mboozi. No. Ati omuliro gwanjokya wano okumpi mu lubalama lw'ennyanja Nalubaale. By the way waliwo akatimba ke bagamba nakirabako awo ku Supreme Council waliwo eddwaliro eryo. Era eddwaliro lijjanjaba nnyo omuliro nnyo. Balina akatimba ke bateekako mbu kanuunamu amazzi naye tekalwako. Kanuunamu mbu mazzi ku muliro ogwo ne bamala ne bajjako ne kanuunamu. Abula Saymore tubireke. Simanyi mu nnyambe naye it's a bit disgusting. Kati ekibuuzo ate omugagga mu ddwaliro baamusibye. Ekyokubiri era ne Kasuku naye ali mu ddwaliro musibe. Yabadde kyava ekyanga omukono gumuguliko empi. Ndoza baba baasibye ku ggulu ne balina baasibye omu ye. Oba kuba mukono ssebo. Basobola okunoonya bateeke empi. Ogumu gwabadde mulamu. Ani basobola okutwanga empingu bagitadde ku ggulu. Kati ani yamukutte video? Bantu be. Wano n'omwana wa Spark yagenzeeyo n'aba wa exclusive. Kati nga yalagira benga tekimumalidde kwe kugenda ku TikTok. N'akola live. Ekyogwino obugagga ebbanga lyamaze nga asirise. Singa asirikidde. Twale twetaaga a decent interview. Kubanga tulowooza nti emotions zibadde zimaze okukkakana. Ate nze yana kukiza nti omugagga asobola okuba ng'alina ensonga. Ng'alina gy'agala otugamba. Kubanga mu nsonga ze gye njagala abantu okuba nti abamu engeri gye baatunyumiza nti yajja. Twale tulina ekifaananyi ky'omukyayidde gwe twagala ajjiremu. Kubanga omuliro gukwokya ne gukuwa ekitanda. Guyina level gye guyina okuba nga gukwokeddemu. Okusinziira munno nti ye yafudde n'offa. Naye alina kyakugamba nti yali ayogereziganya n'omugenzi nga tannafa. Era n'akugamba nti n'otugenda mu telecom companies tusobola kulitulayivinga. Yagamye amaloboozi ago gyegali. Oba kyegera bulungi. Kitegeeza tosobola kwekomitinga ku kintu kitakola ki? Kitaliiyo. Naye engeri gye yakikozeemu ebituufu byabadde obstructed ne katembe yakoleddwa. N'okaabamu awo
obuzigo mwana boda bwe yangambye obw'ekirogo akati mwana boda ki no mwana boda na mvuga avugako oba kitegere kino biri bireke lwaki oliisa abaana soda ne keeki why byayagala teri muntu mulamu nga waliwo emmere etegerekeka asaba soda ono mmere kisheka gumu 7.5 bayika bakugamba ejjukiro olina omukazi tigwamanyi nze mukazi wankwatira bambi abaana bafunire omuntu abafumbira emmere sayima abaana bajja fiira wano bakutwale bannaye nga bafa abaana abalala basoma gye bali oyo omwana yajja munenera bayina bwawe aliwo pasayiga ne pasayiga ajja kudda engulwako naye bambi temulina alusa mulina omuntu atundana emmere tewali kitegereka mukama waffe mmwe tumumanyi olaba ffe okola naye ne bwalaba obulago nga bulakidde akanya kusukuma genda maaso by the way yesterday I had to call you yesterday but one uncle did twakola ku honorable Zambali. It was a Tuesday. Yes, so I talked to him gently about what? About your clothing like how? Obusuuti buli bwe twakoowa kati ne mmanya inspiration wagijjawa kuye omutunzi wo ayagala kutunga Zambali kyayambala kikyaganye buganye nenfuna enamba y'omutunzi wa Zambali ngenda kusasulira akagundi akasooka agenda kujja wano ku Saturday akupime genda mpola wankozeseza mu content wo sokoleke obati nedda my blazer mumpe notebook yanga nedda my blazer no ulirako no kakati nakyusizaamu obulamu you can't use me for content without my permission enade ntudde nno mbutebe otudde mbutebe munyumyeko naye before nkugira kyekintu tetwakyagadde kale blazer tekyakoze bulungi naye ebintu bibi kyesaagadde naye kwesi before yalemedde ku butebe studio yakasuna yamira ku kitala kya bbulu kitala kya bbulu bagenda kikyusa njogedde nawo bakikyuse naye n'obutebe yaatu akolera muki omukulu aba atudde muki ubutebe naye suli kaseera tabeera mu butebe atambula mukko n'ayongera fiirumu ontegedde bulungi kye tutakola tubeerawo mukwasaamira tulinde emboozi zaabwe tuzongereko n'obuukira ono n'oddaku ono naye yatuwadde ebyaffe n'abakulu beddeko oyagala yingira lutalo njagala laba era before bw'asooka okunkubira mbakusaidie sendi bwansooka ndiwuwe nze siina ludda bwotyo bw'obeera wali obedde eddi n'oludda ne mu mbeera gye tukulowoozaako nti onaaba n'oludda odda n'ogamba omanyi abantu engeri gye balabamu ebintu si bwembiraba bw'otuula ne weetegereza olutalo lwa Sendi ne SB4 nze ngenda kugamba bwe nti ngenda kugamba nti SB4 njagala okkiriziganya nange SB4 byakoze mu industry eno y'omu ku bantu abatandise YouTube wano ng'etambula ng'ekolera ddala ne tumulabirako ne tumanya nti YouTube esobola okukola ki okola sente so saagala muntu wava eri ate asobola okuba omutuufu kubanga emboozi ye yakoze eki yajavuniddwa kyokka ate ku ludda olulala n'omukulu Sendi tomunenye naye alina ensonga ye kuba asobola okukugamba nti ensonga baagibalaatiramu bagisanyiramu so kati nganze kawalaata toyina bw'oŋŋamba nti nfune sayidi sirina nkyetegereza ndabe kubeera gwe Sendi nakuwa akantu omukolako akaki nga bwakajje ku SB4 twabadde tuli mu birthday ya Shalom ne tubakanga tubaga omukulu Saymore atuuse we mwabaddeawo ne tugaa Saymore atuuse bonna ne bagamba munondi gumuteeka sobola kali eri kakola SB4 nenkwezaako nigambuuzeyo ekibuuzo wabadde emboozi kambuuza ekibuuzo ne tugaa kali eri nenkwezaako kansooka embuuza ekibuuzo gwe weetutte bwetwaze twafunye message okuva ew'omukulu kakati bw'okyaza kambuuze bwembanze saagifunye anti bakimanyi temukolagana ne Shalom twabaki mbu mwewalana nani ne Shalom
mbu so tuza mbigambo tekiri era naye tekisobola kubanga wekiri kuba twenza nabakanze nze omanyi my brother basagala obule bwantu mukubire essimu wano mukubire mwagaliza amazaali wakwasa mwagaliza ne nange nalina birthday mugwo omusanvu mama eyo yagwadda mukazi oya kusurprising eyo yaguli ate mugwo omusanvu emyezi 3 emabega wano etwa posting ofananyi bwo obukadde nange nalina birthday ira nete yanku negwe mukubire oli muntu mukulu yobanga taatawe ntegedde bulungi just njagala ojje bwekyo nze singa muwala mwewala namu nekyo ekyabadde wali ebigambo nga byavuze mukubire olabe nze nembakanga nga bwomanyi nti nze oli muntu wange nembakanga nebaga banange kawala atawuye nebaga ali eri anoonya lugambo nankwe yakyaziza desi before kambuuze esi before ba YouTuber bonna bamuwalana olwakagambo obutebya kuleganga mwadi ba YouTuber babutebya kamwe mwadi mukuŋŋaanye ate nakati twasose ntulyanga agambye oba obuti twatunamu nga bakoledde mu buti bangi awo ne Faluku Sakozi nga kamutwaliramuliridde nagayirindako mulimu akati ndimugamba wawuliddemu akati nagayiyi ate nze mba omusajja mukoze ekinze Faluku wabwe atawogera ndimugamba nno wano n'ataakabyalya mwena babagasse bakinaani yayogedde kwani mwe munoonyani atambuza abadde balowooza ndowooza omusajja kabyera bino byasirikasirika ate yabadde nze namukakkanyiza era nze industry eno eyimiridde ku nze namugambe kasooyo oyogeddeko abantu babakulabanga omutabaganya kumbe gwe wankwasinga namugambye era mu interview ekini mugamba SB4 kati kyoyogeddeko kikola ki wamukomezza namukomezza naye yabadde nabingi ebyokwata yabadde akya nimugamba bambi nimugamba SB4 teweerabira Shalom YouTube channel eba subscribers 300 asatu okhalane ne YouTube channel ne ba YouTube abayina emitwalo 200 awo nnongezaako kumukakkanya industry eyimiridde kwani Shalom era kamukubire nzo okuba tulina airtime ayino kamukubire kati industry eno olaba ne malangi tamu olunaku lwaki mwewalana ne Shalom asinikira muli ebinnyo naawe kalike yakwogerako kati kambuuze yakublocking tesoboka namukubirako tesamukubiranga gundi ali mu kkomera teriko kerinda kumale nange ejjikuba teriko jakozesa okushutinga anza okuba bali mu gundi ekyabaddewo jjo ne mukyala we alina okuba beegatta akala alina okuyiga okwawula essimu ya content neyiye beegatta kyetwalabye bagenze mu ndogoyi ne bamujja ku dduuka lyange ne bamuleetawo ne bamusurprisingirawo omukazi n'amugulira ice cream ekiro ng'omukazi yagulira Shalom yagula abadde yadde ewaka nga bw'omanyi nti omukazi asobola okwetonda kati omukazi n'avaawo nga tumuwadde nga Kasuku amwongeddemu gundi sitayiro zitya zaanaamuwa leero jjo ekiro Kasuku yali azirina anti Kasuku kojja Godfather naye kirungi kakiza bonna babadde bali bubi mukwano kyova tebaakuyise nedda wetukitwala omwami n'omukyala oyogera nnyo omwami n'omukyala banga baawukanye kitegeeza buli omu abaala Kasuku so mbadde gamba nti omuvubuka agenda kujja no ku Saturday agenda kukupima tomanyiira matirio we namwagadde si bwe buno obubwo nabugaddewo kati bonna buvuddeko wazzeeyo mu busaati waffe buno ate nabo nja buvaako ate era nzire ku kirala ensi eyange nkola ki bo buli obusuuti bwo omutunzi wo ye buzibu era nsobola obuddako twafunye omutunzi wa Zambaali omutunzi atunge byayagala ku Saturday agenda sente zange teziyinza kufatta okugenda zimuwadde kati atungire mwana ngenda mukyalo ate ogenda kukolayo ki bampise nedda mukwano bwe Lawrence omutunzi wa John afune ebipimo siriiwo tugenda kyusa mu materiyo ne design ze omutunzi wa ayina gwakoppa ayaga tunga Zambaali kyayambala naye tekivaayo ono omusajja muwanvu asinga Zambaali yakuwadde sente mmeka ate nze namuwadde ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi,
amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. So mukulikayo mu birthday. Twavudde munnange birthday yanyumye. Birthday yagenze bulungi bambi. Twalidde. Ate simanyize amaye birthday zo nziraba olunaku luwedde. Ati gwe mukyala wa kufuga mbo ne wajja mu luseke nyamnyama omukazi yali takuganya kwogera. Baatidde kujja na mukazi. Kajanja ako. Kakati wamanze birthday zo nziraba olunaku lutambudde. Ne singa manna zebedde before. Maso no muwishinga ku TV. Mustafa yabaddeyo. Andi Mustafa tabeera jembeera. Mustafa yabaddeyo. Ne bagamba awo enkwe n'agatombuulira. Olimba. Anko. Anko ali bize nnyo. Towayiriza Mustafa. Anko. Ne bwaba akatema mugamba nyambe buyambi. Olimba. Mustafa ndayira aganyabo okufa. Olimba. Mustafa wuno ya. Wulira ko Mustafa wuno yankubira essimu ku lunaku olwa Monday. Simanyi omanyize bulamu wange wakati wange ne Katonda wange Mustafa yankubira essimu ku Monday ne mukudiziramu ne mukubira essimu ku Lwokumeka ku Lwokubiri ebyo byammwe mulimba bya content era yali omanyi obeera mu bantu ab'emitima emibi obeera mu bantu b'emitima emibi oyagala oba feeding ebyo emitima gye gikola ki mwesendeza show kiggwe ebyaffe byabo mwesendeza show kiggwe ebyaffe byabo like how much are you willing to offer ebyaffe byabo how much are you willing to offer tebyali bya babiri bambi muddeewo bambi ne Mustafa ayongera okuwakana ebyaffe byabo ate life is not about kantu Zubedah. There's life after kati after kantu jeri so obulamu fenka tuli kantu obulamu akantu temukafula lifeline. My brother wetuli bweba tutuusa akantu tukakola ne mikwano gyaffe kati kikyamu wakingamba lulino nga ekyo ekintu kikyamu ekintu kyakantu by the way kigamba ekintu kimu akantu tukakola naye kabeeko wekakoma kalina obbaako wekakoma kubanga lwaki kagenda tuuka time katusigemu ensigo enkyamu kubanga lwakantu oli asobola omanyi obutakkaanya nze kino kankigambire wano nzikiriza obutakkaanya Zubedah tewankubira essimu ku gundi yoli omukyala nekitegeeza nti twawukanye okimanyi nti nze wennakikolera nange nalina ekitange kyensindika nga ndowooza kirina kyekisobola okutuusa kitegeeza Zubedah obutakkiriziganya nange tekitegeeza kwawukana naye ng'abantu abamu we tutakwatagana bw'owulira ng'okyalinamu akoogera nange osobola okwogera nange bw'owulira nga kyenkoze kikunyiizizza nnyo naye ng'owulira nkyali wa luganda lwo osobola okwogera ne Lawrence kale ng'okolima n'ogamba Lawrence musajja w'oyo wambwa mu process y'ogamba nti Lawrence musajja w'oyo wambwa ate Lawrence bw'akubulirira amaki mazima ndi munne twabadde mu kino ne bwekiti kati ekibi kiri ekyo kimu nti nno oli w'amaanyi naye ne Saymore gyali yeewulira nti waki w'amaanyi kati bw'ojja mu kamera Saymore ng'azimba omutima agamba lwaki teyankubidde otegedde bulungi kati tusigala nga buli omu egos zimuwala ate nga kuba nange eyange enjiina kyo nkigamba naye atakumanyi wekyamazi bwekituuka mu bantu abalina ego mu bizinensi eno abantu baŋŋamba mbuuze kubanga ekyenjawulo kya Saymore kyalina kiri ekyo kimu kubaadiringa nabo tewali yamukola kyekyawula Saymore kubaadiringa nabo yajja yekka Saymore yava namasuba n'agenda mu comedy nga talinayo gwamanyi mu comedy n'agatta n'ajja mu mawulire waliwo afiira ku Zubedah kuba Zubedah lifeline ye yamuleeta n'oŋŋamba waliwo afiira ku Zubedah nga Zubedah lyekkuba eryamuleeta mu bizinensi mbaga Zubedah sina gamunyiiza ffe twesanze Kampala osobola otuta ate tuyamba buyambe kola naffe
sina gwe nyamba kubanga gwe nkola naye nina kye mmufunako ate ndowooza naye alina kyasobola okunfuna. Obviously togamba ndowooza buli muntu gwe tukola naye alina kyatufunako naffe tulina kye tumufunako. Thank you. Kakati mu mbeera eyo buli omu ayamba munne indirectly. Saymore nze nsobola okukunyiiza era ekyo nkiddamu kubanga ekisooka nali ngamba bano abantu betukyaza Saymore abantu betukyaza balina we batuukira mu mbeera ne balabanga be batuyamba naye buli omu ayamba munne kubanga nsobola nze okukukyaza nga tesobola nafunayo omuntu yenna akukubira ku akakadde n'otuuka nga wali yakkubira n'akuwa akakadde. So nze ndowooza naye ffe tuli baaluganda ndowooza nti kituufu obutakkanya mu bantu ababeera awamu bujja naye tubusolovinze tutya gwaki oyagala obusolovinza nga nze omaze okunzitoya omutima nga tokyalina tolina bw'obizaayo bambi bamanyi okozeemu bwoti bambi kinyiizi okozeemu bwoti amazima gwaki oyagala nze nzikakkane nzijje gy'oli ng'omaze okummalawo bambi Saymore onyiiga bulungi singa butebujjo bw'obeera n'akawala atakabula kabulira ddala naye bw'obeera ng'oyasaamiridde bwoti kaba kamasaamasa kanyeenya njasama beera nga bwoti lwaki oba oyagala nze nzije gy'oli ng'omaze okunnyonoona kaakati wetuli yino yatukule Brayn wetu mumaliriza lugambo ki oluli waawo si bye biri wali Zulu Lusenia andi munne yaleeta sisitimu y'okuwandiika mane mu bitadde wali naye byakkolera bikola notebook zino ziweddeko so for professionalism ajja kukola. I'm not complaining. I'm not complaining. Okay. Ate wali wantuma mika. Nga buli muntu akaba views ne kwete tukulya gw'okaaba. Good yakoze akola bambire era tunyonyodde MC Mayor. Naga eyo. Agambye bana natadde premier. Yagitaddeyo ne yerabira okubaako ng'atali ku simu. Shalom ye yagibaddeko yekka. N'agamba emazeeyo kati wiiki ena views 5-3 ne mugane topowa era Mayor akola bulungi by the way mugande topowa togwamu maanyi ekitawanya Mayor kikino kanti ekitawanya Mayor ekitawanya aba upcoming artist mikwano gy'abayimbi abanene that is reality akyogera nina ba subscribers 20,000 ne kiba tekyetaagisa ekitawanya Mayor kwe kuteekayo video Kasuku n'ateekayo ne Shalom n'ateekayo kati ate mwe abamugerageranya kuba ki kubanga Mayor mu wiiki ateekayo videos 7 n'afunako videos 3 nezikola ki nezitambula mu bulamu obwa bulijjo obutalina pressure it is okay naye kati obuzibu era n'abamugerageranya mwagala mugeraganya ne bali abatandika edda baani nga baani nga mugerageranya lwaki nina ba subscribers 23,000 anti nkugambye abamugerageranya ku views ze muzaamu buzzamaani wama Mayor nedde obuzibu bw'alina Mayor bulaba alabika yegerageranya ate kuffe kati awo simanyi nga video zayinza okuba azibala nezammwe kati video ye eyannumye yokka ye neyo okugenda mu kyalo etatambudde yokka eyannumye yagenze mu kyalo nga akimye kantu nga yekolako yagenze wakawaaba ono mwana wa Brian White Wakalo Wakalo yavuze amafuta agenda agende Luweero omanyi spirit eyo giraba teeta kufa mu ba YouTubers naye okimanyi nne ejja kumala etambule SB kye badde ayogerako kati spirit fe yafa SB4 bambi adde abuulirira ba YouTuber namulabi nze nakwatako ko amafuta n'engende eyo ku kizinga olaba eryati eryagwa mu mazzi eryo nendituukirako ddala nendiyingirako nenva eri munda bwenti olaga abantu kati wano wondaba nyingira lyato nenkwata nga tuli mu kkubo nekola views 5,000 nakati aba yamala nekola yagaana neza boda tezavaayo yakomaawo neza boda teza kati spirit kati byesi bifo byo batamanyi nti omutima gwo gweguli naye ate video ne byokunyumya ate ne bitambula tenezikola ne sente
anti omuntu olumu otula n'ogamba nvuze n'engenda eruweero mafuta kola biki kati ngireese emboozi omanya we kirumira kankubalire ekintu ogireeta emboozi Sayima atudde wano tayatambudde n'asensula emboozi eyo n'afuna 20k kati kanku example navugako n'engenda ewantu nenteekamu eventeke amafuta nzaaki ezo ge nali ngenzeeko nekola 3.5k era kyammanjaayo ate zaaki era mu bantu ndi mubi nemunaye ate olowooza babimanya kakati kyova olaba nti nze Sayima omutima gwange egubanga mu mativu Zubedah YouTube abantu singa baliyiga bwe bala YouTube kuba ye bwalaba abaana bakasazemu ku TikTok alowooza sente zikutta naye nga tonnanenya muntu sooka ogenda otuneyo omanye na sente meka zaaba afunye nze nkubuulira omanye ye yataddemu naki kuba Sayima olaba ekyo ekintu kyendooza kyekibadde kiruma SB4 ogenda n'oleeta emboozi Sayima ate nga tuteeka ekyo SB4 kyayogerako ekyo nange sikkanya nakye kubanga abantu bajja ziteesaako emboozi ze naye ndowooza kyabagaana kyekyokugamba nti emboozi ze zaabafere ng'ate olumu emboozi zaabaliise ziba ntuufu naye omuntu agenze gomanyi okugenda eruwe n'okola defilement case ne weetala okubiddawo sirika okoze biki ofolowinze case nga Sayima yagirinda n'agikuba mu bituli oba n'alaba n'agamba sayidi zombi kanzitunuulire nakakati ndaba kese eno bwe njyetegereza bwe nti obuzibu buli wano abagirimu singa muneetugoloolera wano nga Sayima asenseza emboozi ye wano n'afuna 20k ng'olina 1k lwakuba mazima gali bwe gati kati waliwo emboozi endala nayo nabirabe ku TikTok emboozi ya Hope Shifa ey'okumiyira amazzi oba eno eyamulamu omwala Sima yavume maama nagirabye Sima ne wabawo Yesu ate Sima n'agenda ate agenda tukayo nga Sima baali bazannya firimu simanyi butuufu bwakyo nina wenkiwulidde ne Kasuku abadde akiŋŋamba nakyo kakati nze nasooka laba eri gye bamuyiira amazzi yoyo maama era ye kanzi kati nalaba ndala ati yemu eno yaka eri recent kati yensa tusooke tukkiriza mukanyemu Hope Shifa SB4 bakola reality reality abeeramu ebintu bibiri osobola okuba n'emboozi osobola okuba n'olugero naye olugero n'oludirectinga era lwe lugero lwa gundi era ye Viki exclusive tiyalina olugero lwa Kadama kituufu nga bamubbira ki ennyumba kituufu nga baagibba byali bituufu yes oli eyatuukawo naga kojja bakituufu baali baagikola ki naye eddoboozi eryo olijjeeyo otya emboozi eyo yawukana ne Kadamu omulala yali abbiddwako n'abazungu babikola naddamu n'azimba emboozi buto nga bwe yali okuwa ekifaananyi kya bwe kyandibadde kireetera abantu okugamba nti bawandiika biwandiike aye kati ffe ekizibu kyaffe kiri kimu nti ku level yaffe kwe tuproducingira ebintu awo tetunnatuukawo biraganga reality nti oli akuzimbira reality tugulamu byuma aba producers balungi akutwale muntu ekituufu kyayitamu tekyamazima tusobola nave ebweru musajja mbadde musindikira ssente yaŋŋamba yagula ekasanja ntuuseewo nga bazimbawo gwe nasangawo agamba bino kati ne banoonya omusajja kati emboozi eyo bw'oginyumya obunyumya oli ayinza okulowooza ya bulimba ogiteeka mu reality n'ogizimba nga bwe yandibadde era abazungu bazikola naye omukazi wa SB4 ndaye bamuwadde ettaka kati ono wa SB4 ate ye kati yo si nzimbe ndalabye mu kkooti nga bwala ekyo kyali kitundu kyako ekitundu ekyasooka yagenda ew'amasanyu n'amulikodinga ka vidiyo akamuvumye ennyo najja mu kitundu ekyokubiri najja ewa SB4 ne balikodinga emboozi SB4 aba yakagiteeka ono omwana gye basanga Shabani abakubira essimu kakati omuntu ali mu TV ng'otegedde nti tuva Makindye tugenda Kawempe ki ekikulemesa okumayikinga omuntu ekibuuzo Zubedah kankubuuze bw'ofiirwa ne nkuwa microphone tokaaba mbadde nakaaba mba nafiiriddwa oli musiru
kakati anti awo olina bovuma tontandikako ati nkugambye nti Zubedah wafiiriddwa nkwambaza microphone ekujjako emotion ze ez'okufa muntandika lwaki oginyambaza because emboozi gye tulimu yakufiirwa bannagambye nkwata nga nfiiriddwa kankwe example lindako bannagambye nkwata nfiiriddwa ngenda kukaaba anti wulirayo kaŋŋambe abantu bagudde mu mazzi wafiiriddwa kati ate ogwo omulimu gw'abakamera abantu bagudde mu nnyanja nkwambaza microphone tuli mu coveringa mboozi yo ey'abagudde mu ki munyango ongambye madam badde nsaba tuteekeko microphone because tuli mu coveringa mboozi yakufa waliwo nnaku zino abafiirwa nga ayagala sigundi eyo nayo neberenga eri covered kati eno emboozi yali yakukola ki kubbibwa ne bamumayikinga ne bagenda ku poliisi osobola bifulumya ne bagenda kubanga ono omukazi ye character enene mu kuki anti ye yabbibwa bambi Saymore bali ku supporting SB4 anze supporting abo YouTube akubwa sendi gwajirayo omutwe si sendi ne SB4 yennyini gwendiwo kati twagulubako ku kyomuzibe andi manyi sendi yatugamba buli gwe tunoonya nga amuvuma tumunoonyeze wuwo ne SB4 yennyini abaana bajja kigamba mu comment section ku mboozi y'omuzibe eyamuzibe we baaguluba ne Vicky nga Vicky yagenze kufunayo mboozi SB4 n'akiraba otherwise era naye nali agenda steam era nankubiranga muganda we mwogere nene mugamba nakikoze lwa nsonga ABCD ngera saa kutta spirit eyo tamina ku mazzi wano ate ng'ova kulya ntagalayo ku mazzi kuyimunguza kugonde chocolate onywedde waaki wa ssente zange bw'oli mungulira amanyweko gani temulina ka glass kati munywera mu kagonda mulina glass tewali nyabo tetulina glass wano tetulina glass nywa amazzi wataganywa galeke tewali like tewali Zubedah tewali wava water tewali obanji we gano nkuwe kino ofukekokko is it washed temulina ka fridge oba dispenser oba amazzi tugaleke ye bannaye gano mazzi gajjeewo like you can do better than this you can do better sebo tandika okutambula n'amazzi g'omukozi wo tandika otambula gabuguma galinga matokose muno wemba temuli mu sauna muli mu steam nkugambye omuli ogutooca gutumalawo banani sikini ama kyovoida bakawalatako bekamasamasano mulio tegukoca tomasaako petro so awo nno bwe tugenda mu maaso we tuli campaign campaign zitandika Monday ez'abagundi abaka parliament nva wa Luzzi Sarah is tall angambye but Zubedah is taller goya samaki kiwala kyekyo ekiri awo future yakulema oli wano otudde oli omwo yasama obwavu bukuyambye eki obwavu bukuyambye eki Zubedah lyawa yasamirira agambye atya no sense musokoleke abaana bo let them respect guests here Luzzi agambye atya bayigo okumati mugatula muno munabbubi mulowooza ni muli bakitalo Luzzi agambye atya wamma Luzzi angambye Sarah is tall but Zubedah is taller naye manifesto ya Luzzi ye Luzzi bwe tunagiwa budde tujja muwa akalulu Kampala wano entonde eziri ku bannakampala tebaagala mazima ebyo bisigala mu mutima gwa mbaka wa palamenti wabanamutegeera bajja muwa akalulu bamanyira bba wa sabbuuni Luzzi yagambye nti nze siziika abantu bakuno balina engeri gye bafaamu nange nza ngambye abantu b'emitiyana banziisa abafungo ganze mbatta
Nagaba binnyo bikubande tyange angambi yavuga abakazi b'emitiya n'abalokole mu mmotoka ye ng'aleeta 14 ku buli polling station n'abawa ebiri balonde polling stations 25 yafuna 00 kakati kanti mukankigambe yakoowa abantu b'emitiya byonna Luzzi bwakinze mukkirizamu kukoowa abalonzi n'abalonzi nabo balimba omuntu ayinza kukuwa ebyo bintu byonna ate n'omulimba anti Luzzi kati kyekyo kye baamanyira abalonzi kubawa yakola yagwa n'ava ne ku bbati yanyiiga nnyo ono kakati kankulage obululu bwa Luzzi bwe yafuna bukaabya n'okkaabya zaake n'afuna obululu 2,397 Luzzi teyakwata kyakubiri mu kyokubiri waliwo wa NRM yafuna obululu bwali 659 Luzzi teyakwata kyakusatu ow'okusatu yafuna obululu 2,753 Abraham Luzzi yakwata kyakuna Tebolo yafuna obululu nga bumeka yayolawo 10 yafuna obululu 8 kyekyamutamya abalonzi naye angambye abantu b'emitiya nababi era nga tayinza kuddamu kukola nsobye ne kampeyini ze zonna ziri smart campaign nangamba we banaagaana kale ndabe bwe naafa nti ab'e Kampala tebampadde era ateekamu ezo TV endowooza agamba nti TV show naye nga sirina gegenze kwereegana bantu wansi eyo agayembu nalabye abantu beeyingiza mu myala bonna balinga obukolwa bwe bekuba ebifaananyi mwe emyala gyajjudde iki mwe musoose banno baayagala bamwakalulu abantu kandi omwala gwa Nakivu guli mu Kampala Central agambye balabye nga beeyingiza mu mwala balinga obukolwa bagamba ebintu byaffe byaweddeyo mwe musoose mbwamu yafunye damage egundi miiko biki byabuze byagendedde mu mazzi naye n'agamba bawe ministry ya disaster ebawe ssente naye wadde ebawa ssente tekyetaaga agenda wansi mu fulejje agambye comedy mungi agati yabadde ebifaananyi bebeekubidde tebyabadde n'amakulu mbu baafaananye bubi nnyo Luzzi Uganda eno bannaye mbu okuddawo okwekubya ebifaananyi bandibadde bakuba pulaani y'amazzi agaddako okujja gagenda yitawa okusinga okugenda ne mwekubya ebifaananyi nga bebalaga nti bakitalo Luzzi n'amala afuna akalulu e Kampala banna abaka bayinza okunyiiga bwe kiri ku baka ba paalamenti okimanyi ati agambye agala babasale buli mubaka wa paalamenti miliyoni 2 ekyo tekisobola kuyita kwa saaso kiyisa yekka ati yaba agambye kyayagala minisita miliyoni 4 abakadde bonna ng'amanyi minisita aveeko bw'oba sipiika tobeerawo nalebo funako kimu naye gwe olabika mumuzanyisa Salads Tooro Kyagulanyi kyo babakubye emiggo ewa egundi ekiruhura babakubiddeyo kiki andi wa Museveni yene ye muzeyi gy'asula ate alina gye yagenda ne bagamba naye waabwe naye nga tebamwaniriza nnyo kati eyo Gomba alinayo faamu va eggomba waliwo gye yasookera ddala nga kampeyini zaakatandika ojjukira Museveni Bobby tanatandika West yagitandise ate kiruhura eri mu North aŋŋamba tagenda nga keesaidiza eyo yonna kannunguwa yatandise jjo yasookedde kiruhura ne kazo Museveni gye yayo bwe yatuuseeyo kyabadde kitya sere bambala essaati eza yero bakwata emiggo ne balinda emmotoka y'omukulu mwagala kiwano bwe babadde bagamba kyogamba mbu nno mu kiruhura mwonna temulimu awagira pipapawa mwebali tebaabaddewo bano babakulu bagamba tebaagala oba baatidde kifaananyi kufuluma nga wali abawagirayo
Temanyi. Wanga ndafifa tugamba ati wabatalina abantu muleka jjala. Omanyi gwe candidate okujja mu kitundu nga tewali amufaako. Kandi nange ndaba kyekyawe ndibadde kinyuma. Oba kimusobo kyemukola. Era kyo bandize n'aba b'enale mutebayiya. Omwakakasa nti abantu bammwe abo bonna bammwe mubateerewo bu disco. Babeere ku disco abe tulabe. Mubwena abayiteko nga mwe muli mu dance bwe muti. Abana abantu. Kati yavuddeyo nga yakubyeyo yadde campaign. Yajikubira n'abantu ne bajja. Wadde nga babatiisizza. Bazze. Bazze nga bameka baweza abe gundi. Abawa. Abe wa? Malabba. Yabafunye. So awe tuliwe tutambulira bintu bitambula bwe bityo. Aleza abamambe ba parliament zitandika mande. Olinawo bamambe bamekaawo. Abange nginawo nanfuma. Ye ya 14 mu Central. Ninawo wani omulalawo Nabira. Lord Mayor. Onalaba ku kifogwe. Lord Mayor. Ninawo Joyce Bagala. Tiana. Ati ne mu Kampala Nandi Waluzi. Nze nina Aluzi. Nina Walukagga. Pozi Walukagga ali eri bayitayo batya? Gundi Busiro. Akati Emachinde nalemeddwa salawo bonna bange. Nego Emachinde toyina Sewanyana? Oyina Zara? Actually Emachinde nayo Sewanyana kuba Zara simumanyi. Nze mbadde mmanyi guli wa Sewanyana. Fenna ekyo ensi yonna ekimanyi. Wali oyina musajjawo Mungu namukutwalako n'osigaza Sewanyana. Kakati eri endala Machinde endala nayo mulyanya mate nayo ne Tafubi. Tafubi bamani bamwa kadi. Azikira baji mu. Yajja independent. Yamasala cha independent. Kakati ninayo. Kati oli ku Tafubi. Nze nayo ne Zambali. Nansa na municipality. Kati ne yabatafubi nga jesiri mulonzi. Buli mujja mukolera kyensobola. Kati nange Nansa na municipality ngenda kukunga bantu. Era akantu bwe kumpita nse mujja ntukola akantu nga nkakola. Kuba bonna munange beesanze nga atenze enkola ekibagaana okukkiriziganya. Kati mulya nnyama ne Tafubi bombi obaliko. Buli omu ogenda mukulyako ky'osobodde. Kuba bantu bo bonna. Kati wakiyimba ssuula. Kati wano mu Central oyina waani? Omane MP? Nsirina. Ate mwono amaitaani. Awo gundi Minsa mwali. Ewali Minsa, ewali Lubongoya, ewali Luzi. Sirina. Awo tolina. Ate Mitiyana. Sirina. Kawempe. Nalukoola n'Ennambi. Sirina. Ne sibayinaako buzibu. Lord Mayor. Ndi wabalimu ezo. Balimu ezo. Yibani ani awo balala. Ebo ndowooza sofa. Sinnabalaba. Tonnabalaba. Sinnabalaba. Bozi ne mukono ne musajja wange bamuyita Kayondo. Kayondo abazze kwani? Yaliyo kati. Omusajja yampa ssente nga simumanyi. Nga simumanyi. Yawangula ekifo najja nansanga ku masengero awo. Bambi. Nambuuza ku nangamba nze nawangudde mu yanja Ssennyonga. Kamwanga oyo anti naye okwambala yali tamanyi bulungi. Kitegeeza bamwangula kalulu akwambala. Ngamba ono. He's a simple man. Kayondo is a very simple guy. Bambi Kayondo waffe. Yakuwanga mmeka? Yampa ssente zonna omuntu zaakuwadde nga tazikoledde nga talina kyakwagaza. Kati akyali yakwali era. Yawangula. Yabaddeyo. Bambi Kayondo waffe awangule. Naye ku luno azituweta nnawangula. Simwagalako ssente. Nyinza okuba ekisaana kino muliddemu akakadde. Naye ate ng'akakadde nati nze simumanyi mwagalidde ku. Ng'akakadde ke taŋŋamba. Oluvannyuma lw'ebigambo by'oŋŋambye. Omanyi bannabyabufuzi akuwa ssente n'agamba kati njogeraako. Kati nze nanfuma muwagira lwakuba tubadde tukola ffenna tuyiriba ffenna. Nanfuma naye mwana n'ayagala aggireko enaaleemu. Anti munnange gundi bamumma kkaadi. Bawa abaana baabwe. Bamumma kkaadi kati nga tewali kyakkola. So nanfuma muntu wange tubadde tuyiriba ebivu. Omanyi nanfuma engeri gyafunamu akalulu k'akamyufu.
abantu baatuukanga bwe bati ne balonda omubaka wa parliament. Jukira omubaka wa parliament yamobilizinga nga mu constituency ye kati ngambe nga Kampala Central no mobilizinga. Kati bana bala tebamobilizinga kye kituufu. Babagaga bane mujje mulonde n'omubaka omukyala. Nga batuna ku bifaananyi. Tuwekana akalungi. Ne Saymore. Nina ne wenna badde ne baganda kana kawala bambi omuntu oboyagano kawa akalulu kalungi. Abasajja bonna nga bagamba kuono saa kayinza okubagoka kati bwekisa. Era NRM yamanya kye. Nze njagala kawangule bambi kayiribye kamanye ekibuga kino. Tuyiribye tebo nako. So simuyinaako buzibu. Awo birebe na bikyatambula. So far so good. Katoba onkuleeta eno ku Nabira. Ndi wabali mwezo. Ensonga kinjagala. Era egomba nali kufuula ne batumaka. Ensonga kinjagala nnyo bali mwezo. Aliyo simumanyi. Njagala nnyo abantu abawo ekitiibwa obukulembeze bwe beerondedde. Naye bambi bali mwezo yakola eri ewaabwe siminaako nange buzibu. Ovudde ku kyaki? Nze njagala nnyo abantu. Bw'osaba n'ogamba nti Zubedah yankulira nga teri akkase. Mpa nnyo ekitiibwa abawe abantu ekitiibwa bye basazeewo bakulembere. Kati bali mwezi awo ekitiibwa Bobby. Linda ko yandibadde takimuwanga lwaki. Mwebali. Ekibiina yakikulembera. Mwebali. Oli ye president wa. Bonna be yafuna nabo obuzibu. Bali mu kibiina kya musajja bali ku masannyalaze gate baleeta amagezi. Ate babagoba. Kakati njagaza bali mwezi. Njagala nnyo omuntu. Yategeera. Njagala nnyo omuntu akkiriza. Ne bamujavunye babeera bamujjoga musimanya avunnamye simanya bikitabiwulira. Omanyi bosi wa babosi oba yenkana ati oba yenkana ati. Mwena alemo toyogera kintu Museveni kyayogedde ye bosi wo neno ne mu mbeera za bulijjo Saymore. Bosi wo abeera bosi wo. Kati bonna abaali beefuula abagezi mu DA nga w'ekitiibwa Mpuuga bamuwa ekitiibwa. Ye kati ayinza okukkiriza omuyisaamu amaaso. Kati awo kyekinjagaza bali mwezi era essaala yange Katonda yandimuyambye n'ayitamu. Akabonero ako n'akamuweerako omukisa. Akambuleera. Akabonero ak'okuba nti awa abantu ekitiibwa. Kyekyo kyennaanizira ekyo kyekinjagaza bali mwezi. Omulodi akkiriza. Omulodi yakubye billboards. Omulodi tagenda. Omulodi guno yakubye billboards. Naye kano kaakawulidde. Akawulidde lwago. Bali mwezi ataddeko omusajja ate n'abantu ba Kampala nabo batabula. Anti omulodi aba yakavanga bagamba omulodi waali. Omulodi waali aba yakagenda. Atuuka bana ekibuga kyetaaga yingi. Nalabye kwefu abadde bagenda mukubirako. Babadde weeyo. Babadde ku kanso. Ku KCCA. Oyo gundi mumanyi Nakabugo. Guyabadde naye. Yakuba omulodi ajula mu mutta. Abula ku mutta. Ndowooza muno tuwote mukubireko tumubuuze. Kikazi kikuba omulodi. Kikwano kyange. Nakirabye ne ngamba tebabakubanga ndaba. Kiri kimukuba. Naye nayagadde kwefu. Omanyi bagamba muntu waleeta amaanyi. Mulika wangule. Namwagadde engeri gye wumbyewumbyemu. Naye looza wensi yategedde nti bahuliga nti bali mu wantu wamu wokka. Bali buli wamu. Bali buli wamu. Namulabye omusajja wattu ndowooza naawe waayi tujja kukola olulala. Kubanga omuntu ali mu interview ayogera. Ate mundayi okola otya ng'obulala bw'ayisaamu amaloboozi. Owulira nga toli mutumu mativu naye mugambe ntunuzaamu kamera muddemu. Anti ono aba yakagimala wano ng'omuganda ffe tubale twagala otwale sayidi yaffe. Nakabugo baba akubye omulodi. Oba kiki? Naye yali azze kuba memba ba paalamenti. Yali ku Nopu, yali ku kadi ya Nopu. Butambala eyo. Ne bamugjayo. Ngadamu mukubya nga bamugamba dde mu KCCA. Bamugamba yamusobola. Ndowooza. Era yagala kgenda Butambala. Ng'agenze ne Mugondi. Ng'agenda alinda kamyufu. Bamugamba tetwagala kufiirwa. Ndowooza. Twetaaga yana atukubira ku mulodi. Eri. Kimukuba baaba. Byebyo nno bannanga amataba twongera okusaasira abasuze. Nina bakwano bange bangi eyo wansi. Amaduuka bagaggala kuva Mande. Ejjo tiyagasi yabadde muyitirivu. Naye bambi twagala okubasaasirako n'okubagamba nti Katonda ali wamu n'abagumiikiriza. Embeera tugumiikirize nga bwe tulinda tulabe. Naye mu byonna nga tebannaba kompasetingira ndaba abandi badde bayiiye engeri enkuba eddako kyereeta. Bayiiye.
Omugaga teyazibukudde mwala. Nina mukwano gwange obugoye bw'abaana edduuka lyonna lyaweddewo. Abadde ku French Plaza. Kino ekigambo kino kimu. Obulamu bw'ensi osolokera ku makyanga oli bulungi enkya n'okeera ng'oli ku zero. Ye Katonda kyova abatugamba nnyo ensi tugijjeko amaanyi. Ekyo kye bayita ndijja ku nsi amaanyi. Ate wonna mu bulamu bwonna kati oli omusajja gwe bagambye eyazirika bagamba yalina amaduuka aga gonna gaweddewo. Anze ebintu byensi tebimala mwokeera ku makyanga ogamba nina byensi seetinze. Olaba nti n'olimu ebulamu n'okeera ku makyanga yonna yayidde. Kujja jjukira nkadde nzo ggwamu. Ndowooza okitegeera tesobola nayo. Tesobolayo kuba asooka gisindika. So ekyo naba kikigamba bwe kityo mu bulamu bw'ensi eno abantu temukola nnyo kufiira ku bulamu. Toyisa nnyo bantu bubi. Oyinza okwesaaza n'omuntu tomwetaaga enkya n'omwetaaga. Wallahi. Kubanga gwe kuba akafaananyi omusuubiza bino bye tuyomba ne tugamba ndikwetaaza ki? Ebigambo ebimu tubireke. Nokola nti nze okusirika kikuwangaazizza. Kuba nja kwogerera ekigambo ekyankwetaage. Enkyokye ejjuse gamba. Otegedde bulungi. Ate tewali muntu afaanana ng'omusiru ng'ali ebigambo bye. N'okeera ku makya n'okola n'oggalawo edduuka lyo ng'omaze n'okubala bulungi ssente n'okola ne puroguramu z'enkya nti enkeerakeera ku makya ompe emmaali. Ne bakukubira essimu nti n'edduuka lyo liweddewo. Nze nalaba ekiteezi. Omusajja yali yakava mu nnyumba eddakiika 3. Nga tanatuuka na waalaga. Ne bamukwesa ne mugamba kasasiro agwiridde ennyumba. Kobbo mufune enkumbi mumugye ku luggi bafulume. Bamugamba kati omanye ekituufu sooka okomewo. Nga takyasobola kugamba nti ennyumba yange yabadde wano. Yoyo omusajja yali agamba abaana be n'omukyala. Oyo mulala waliwo omulala ye gwe nasanga ng'atudde ku kigulu mu bwadi. Nagendayo naye nze natendewalirwa. Ng'ali ku kigulu mu bwadi agamba nti omukyakaaba kirala n'ogamba wano wendi weewala ennyumba yange. Kuba waliwo n'omulala eyali awo nga bw'agamba eyange awo bwe wati awo abantu bange bakyaliyo eyo wansi. Oyo ye yafuluma n'aleka abaana be baali balongo nga bali mu nnyumba beebase. Kati mu bulamu bw'otateeka ku nsi maanyi bw'oba ofunye ekyokulya situgijjeko amaanyi. Situgisaako maanyi okeera bukeezi ku makya ebyo betwewaza nga tebiriiwo ate noddeyo ku zero nga n'omunaku gubadde oyita omunaku akusinga. Ng'oyagala namukubira kaako. Kubanga oba tolina dduuka lyo kati kiki oba olina? Okimanyi nti oyo omusajja ow'akaduuka gw'oyitako kati aba akusinga. Kubanga ye akyalina ddeere y'inkamu yaba akyagifuna. Ebyo nno. Bana. Kujja nga mukwata kiramba. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience.